Yes, butevu mbanyiza ku Fadi TV uji essaawa eno. Ngina kusaba subscribe nga atompere video no ka like. Bagita Fadi TV uji mbali updates bambi zina value. Nga kusaka amawuli agatambula. Mbana amawuli agabaga trendinga essaawa eno no ku Fadi TV uji ngina kusaba subscribe nge atompere video no ka like. Mbatomedeka abali Canada, abali Saudi Arabia, abali Jordan, abali mu ggwanga lya Bahrain. Nama mwenye najo sinzo kwanga onfollowinga. Abali mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi. Nti mbagala nnyo era mbagamba nti bambi muyongere kubanga mugifollowinga bagita Fadi TV uji. Ensonga eziriwo nsonga za Alimpa accident yabaawo era essaawa zino gyali mulwadde akyali ne ku kitanda. Lady Grace ye mukazi wattu yafa bamuziika kusa n'abaala abafa baziikibwa dda. Essaawa eno mwana mulenzi amanyikiddwa nga Ragafaya gyali mu ddwaliro kusa ne mutowe bo gye bali mu ddwaliro. Alimpa naye gyali mu ddwaliro naye ng'ate bamukyusiza eddwaliro. Essaawa eno abantu bangi bavanga bagamba nti akabenje kaali kapange Akalimpa kusa ne banne akabenje ke baafuna zeyawa gye bali bava okuperforminga okuperforminga akabenje ako accident gye baafuna yali mpange. Bantu bangi bavudde Godfather avaayo n'akola video ng'agamba akabenje bali bakapanze bupanzi Kasuku omukozi wa monitor publisher oba omukozi owa Nation Media era ngo nakola ku Dembe FM kosa ne ku Spark TV. Kasuku Kukwasagannya ndoza mumanyi Kasuku onako olw'Emande eshow gye bakola kunako olw'Emande gye bayita twezimbe. Waliwo akanyimiro katuuka ng'ayogera amawulire g'abaserebu agabagatambula nga gukwatagana ku baserebu essaawa eyo lwe bayita olugambo ndowooza. Kasuku yagamba nti Alimpa Yaguula Enkima era ng'enkima eno kwasinziira okubanga abeera ow'ettutumu era ng'enkima eno yaviirako obuzibu okuba nti nno banne baafuna accident. Kasuku yabyogera olunaku olw'Emmande ku makya ku pulogulamu eyatwezimbe era kyovulaba musajja mukulu Alimpa yasinzeeyo n'agamba Kasuku nti alekera okubanga amuwalampa n'okumusalako ebigambo ebitategerekeka naye ng'abantu bangi bavuddeyo nga bagamba nti mwattu Alimpa Yaguula Enkima. Abantu bangi bavuddeyo nga bakola ki gaboogera ku nsonga eno naye nga Kasuku Kukwasagannya yatandika ensonga eno. Kasuku ye tewali amanyiwa gye yabijja. Naye ng'ate abasinga batandise okubikkirizamu nga bagamba nti akabenje ako mwattu kayinza okuba kava ku nkima eyo gye bagamba guli gye yagula era ng'enkima eyo yeyambako omusajja mukulu Alimpa okubeera ow'ettutumu okubanga w'amaanyi essaawa eno. Alina byatakola bulungi enkima eyo nekola ki nenyiga kwe kwagala okukola ki okumujjambudde lwakuba bagamba nti mbu yamala n'emusonyiwa enkima gye yagula yamala n'emusonyiwa era nga Alimpa ly'eddogo lyakozesa liyita mu nkima bagamba nti yagula n'empeta gye yagula byemu ku bintu ebimuyambye okubeera otumu okubeera ow'amaanyi mpaka na kaakati. Alimpa mulwadde n'ekibamukola ku social media ne TV ne media zisinga ez'amawulire TV ezisinga batandise okuba nga boogera ku nsonga eyo ey'enkima gye yagula okufuna ettutumu okubeera ow'amaanyi. Bagamba nti akayimba akalusuku lwa sementi tekajja buzibu ekatyo enkima ye yamuyambako okuba nga katutumuka. Kwegamba bino ebintu bannange Alimpa naye nga yabitandise Kasuku Kukwasagannya mukozi mu Nation Media oba gy'osobola okuyita monitor publisher akola ku Spark TV kwosa ne ku Dembe FM. Si byangu naye nga Katonda yekka yaba ayamba Alimpa kubanga kibamukola ku media si kyangu ku social media TV ze zisinga si byangu. Musubscribinge mwera.